bweti kanso ye Kayunga eyateekateekeddwa okutuula okutesa ku nsonga ez'enjawulo bwekedde okutunula n'obutebe obukalu. Mu kanso eno ng'oyinza okugamba nti babadde bayisemu abantu babale, anti obutebe obusinga bubadde bwereere ng'abantu abazze babadde bakubalira ku ngalo. Tukitegedde nti bakansala okutuuka okwekyawa n'okuzira olutuula luno kivudde ku kukumibwa mmere buli lwe batuula. Kanso zituula n'inalaweesa bakansala abula n'ekyemisana n'ekibula mu Kayunga wano. Tetulidde ninga n'obudde ya gavumenti mu Kayunga ninga kawo waali CFO waali n'obatudde mu kanso batunula. Bagamba nti entuula ze batuuza ziba mpanvu ddala nga ziggwa kikeerezi olwo ne benyola nazo ku mbuto enkalu awatali kakuzza eri mumwa. Ninga kanso eggwa ssaawa 11 10 ninga tebafunye lansi oluusi n'alaweesi nga tebafunye eno Kayunga ya gavumenti. Komiti zino zituula ne bakansa ne bajja okutuula mu komiti nga n'alaweesi bafunye era nti tebafunye. Kubanga kanso zituula ziti ez'ekitiibwa eza disitulikiti ng'eno ne tuba nga ffe tetulya, buli tutuuza komiti tetulya, bwe tutuuza kanso tetulya. Ekisinga okubaluma nti ssente ze balina okuteekateekamu ekyokulya ziyisibwa mu mbalira ya disitulikiti yaabwe, kyokka zino tebamanyi gye zidda. Naye ng'ate mu bajeti bwe tuba tubajetinga ssente ez'entuula n'ez'okulya. Kati bano baagala bannyonnyolwe ssente eziteekebwawo okubagulira ekyokulya gye zidda na biki bye zikola. Katwebuuza mu bandingi bajeti eno ya financial yeeno egenda okuggwako nga bino byonna bikolebwa essente baziteeka wa? Bagamba tebamanyi bakulu bano kye babaagaza okubalumya enjala nga singa tebabaako kye bakyusa bakwekalakaasa okulaga obutali bumativu oba nga lwe lulimi lwe banaawulira. Ate nazo twekalakaase tulyoke tufune okulya kwa kanso oba committees. Naye nga kyemmanyi nti oba tutya. If peace fails, we shall use force. Era bano newankubadde babadde batono ddala baliko kampuni ze baweze nga balumiriza nti zibalumya emitwe olw'emirimu egy'ekibogo gye zikola kyokka nga zeeramula buwanana. Blacklist ze kampuni zino olwaleero olw'ensonga zikola emirimu egitasaanidde mu Kayunga ate nga zitwala ssente nnyingi ate nga zeefuula ez'amaanyi ennyo, ezimu ziyitira mitendebwa okusensula okutuuka n'okukola ebitali mituufu. Naye ekireese obuzibu nti kampani zino zirimu emikono gy'abanene. Ba political heads ky'ova olaba beekolerayo beesulirayo gonna gamba ate abalala babajjako ssente nnyingi. Bw'ogenda St. Peters Kibuzi baazimbayo boys dormitory. Olwaleero gye baakola mu mwaka gw'ensimbi 2021 plumbing waka yenna teyakolebwa. Ekifuula dormitory bibeera bitanda si kizimbe, ebitanda tebiriimu. It is a bias report. Olw'okuba nti mu Kayunga tulina obuzibu. Oli wagenda n'asanga contractor n'amugamba mpaayo emitwalo 10 we n'agimumma aba amulinda wano n'omulaga nti olina possession wa. Ng'oggyeko okusaba ssente nnyingi mbona emirimu gyazo tegituukana na mutindo nga n'engeri gye zigifunamu y'amankweto. Amasomero nga Namagabi Senior Secondary School baazimbawo ekizimbe kya $8,000,000 ne kiyiika wansi nga tebanaba kukimaliriza ne kigwa. Wano ebuyobe ne Ntenjeru eddwaliro lyazimba mu 2022 bakoze bwa lukujjukujju wiiki nga 2 emabega okuliggulawo naye nga nabo bamanyi nti omutindo kyanoonyerezebwako. Tuyina Nsabi akola desks wano e Kayunga emu procurement eri $225 naye tujjukire bulungi abali ono kulembe bwaddagada desk bazigulanga emitwalo 8. Kati twebuuza ku mulembe guno ogwamuwonge desk okutuuka $25 emu kyekikyuse nnyo.